Kitibwa mukulu Semba cha Chrysostom nga nkolera Kisoga wali kale twanywedde nnyo lw'omusajja ngo dusanze mu mbeera alaga nti yattiddwa kale nga tamanyikiddwa wana watuufu gy'ava wajyabeera wajyasangibwa naye akafo kano katuyisa nnyo bubi kuba kati tewali yadde ennyumba yadde neegi tewali yadde ennyumba n'emu kati otunda akafo kano wano nga wookalengera eri Mabanda eno ttale lyerere kale kwegamba nwabanga walaga kuba nti wabawo kale entiisa eyaki ey'amaanyi. Bampitansuubuga Musa sangibwa ku kyalo Lugasa naye empise wano ku makya zibadde ssaawa nga 2 nga ngenda emukono eyo sanze munnange nga bamuse n'enkyama ne mbuuza ku batuuze ababaddewo ne mbagamba nti mutuuze ono yabadde nti yabadde wa booda naye bamusizza biso ne bamutta ate nga eggulu twabadde n'ebbiniru lya Seno okuwangula ekikopo kati ndowooza chance eyo ababbi gye bakozesezza okuba nga batta munnaffe oyo naye nkubiriza ababoda abavuga boda mukendeezeeko ku budde kubanga eno embeera gye tulimu mbi nnyo ababbi ye chance gye balina okukozesa kubanga batwitirako okutwala ebyaffe. Zade nga musanvu. Omulabyeko bikina kibyatayina olowooza. Simwetegereza fesi yeetiisa oyige okulabako. Simwetegereza nnyo. Kubanga atiisa olaba. Temumanyi na ku kitundu. Bazisaze ebikondo bazze ne basalasala waya. Kati ssaawa zino tuli mu kizikiza. Mu kizikiza batandise kwetegamu bantu kuba tugumbuliramu. Era tugamba kirabika kati obutemu kwe buvudde. Obubbi bugenda kweyongera. Lwanzikiza kati gye tuli mu ku kitundu. Tetukyalina masannyalaze. Era tugamba kulaka kwavuddeko n'obutemu batandika okweteega abantu. Mu fesi bamufumise ebiso ne bamukuba akayonde era takyategeerekeka. Zade nga musanvu. Omulabyeko bikina kibyatayina olowooza. Simwetegereza fesi yeetiisa oyige okulabako. Simwetegereza nnyo. Kubanga atiisa olaba. Temumanyi na ku kitundu. Osobola kumumanya. Erinnya nze Kawesa Faizo nga nze sekretary w'ekyalo kino Bumbajja. Omuntu ono tumusanze ku makya waliwo omutuuze ankubidde essimu naye nga kiteeberezebwa bassemutte. Endaba gye tumulabyemu alabika ng'abadde avuga boda kubanga ejaketi engatto ne mu luguudo wakati tulabyewo enkuyiro nga bamutidde mu luguudo wakati ne basobola okuba nga bamuleeta ebbali w'ekkubo. Era kiteeberezebwa okuba nti bamutidde wali ne bamusula busuuzi wano ku bbali naye essaawa ya kakati tetunnaba kumanya bimukwatako kubanga poliisi tennaba kutuuka tulabe nga tumwaza tusobola mukwatako nga poliisi tennaba kujja tetunnaba kumanya oba wawa tutambuzaako ebifaananyi ku mikutu egy'enjawulo ng'ogwonna Kisunga wa Mukono kiyinza okuba nga omuntu ono teyabadde bwakumpi baleese muleeti nga bamugye lugendo. Nze Yigwa nze ssentebe w'ekyalo kye bayita Nsonga bye bimu. Nze Musirigwa Haruna nze kyamaani w'ekyalo kye bayita Nsonga kiri mu luka guno gwennyini ogw'ekiyoola awafiiridde omuntu oyo. Ekiringa ekyamazima tufunye ekikangabwa kinene kye tubadde tudde okulabako wano wakati w'Ebumbajja n'Ekiyo kubanga kizuuliddwa waleka yabadde wa pikipiki bamukubye ennyondo bamufumise naye kati embeera eyo olaba nga abantu oba obutayagala kukola kibi nnyo naye ng'ekikulu kiri nti ab'ebyokwerinda tusaba bayambe ekitundu kino kubanga basimbawo amabanda kati abantu bakozesa omukisa ogwo ekifo tekirimu bantu kati bategerawo kati ku mbeera efaana bwetyo kitegeeza nti kayinga kattiro
kati kiragala kutereezaamu mu byokwerinda embeera esobola okubanga etererako kubanga abantu bakigezeka bajja gufula omukisa okuba nga balekolakanga bakafuula akatiro oleka nga babbirawo kubanga jjukira waliwo baasi era gye babbirawo awo emabega era mu mbeera efaanagana ng'eyo naye kati kirabika kijja kufuuka omuze ab'ebyokwerinda tukubira omulanga basobola nga bayambako ku kitundu kyaffe kino mukyola ng'omuluka n'ekyalo ngubumba gye okutwalira wamu ku mbeera efaanagana bwetyo tusaba buyambi basobola okutuyambako.